Maureen agambye agenda mukabirako. Tokaaba Maureen. Nabagambye ng'atandika. Sorry. Emotion. It's okay. Abantu abamu kuli emotion nange ebiseera byange nkaaba. Kaaba kiyinza okunsirisa. So alhamdulillah wagambye obudde bubwo take your time tunyonyole fenna tuli beetegefu okujja naye kati gwolina ekigambo kyotusumululira n'otugamba nti ate abaffe mukujja beetegeke batugamba tokaaba bassebo ne bannyabo sanyusa okubalaba ntuusa okwetonda kwange olw'okuba nti nakeereyeemu kituufu nze nakeereye naye olw'ensonga eziteebereka naye mukama mulungi namaze ne mbasanga so nsaba kusonyiibwa ndi musanyufu naye oba simanyi kulaga ssanyu olw'okuba nti olunaku mulindwa olwa 2 May wiiki ejja ku Lwokutaano ndaba nga lusembedde kyalinga ekirooto nga tutandika okwogera ku konsati eno mwaka guwedde nibanga next year andabo babiri wala naye kati ekintu kikoze eki kyengedde tuzze tubeera ne pressures nyingi naye eno yesembayo okwongera okukakasa nti omuyimbi wammwe ali very ready for next week. Sirinaamu kutya kwonna, sirinaamu kukankana kwonna, as long as bampadde akazindalo okuyimba so okwogera kuzimu naye bwe tutuuka kuyimba njagala okubakakasa nti ndi very ready mbeetegekedde nabeesunga bwadda nzaani atuuse ku olwo olunaku nga ntambudde nammwe abawagizi bange mwenna eriyo benkuze nabo eriyo abakuze okunsingako nga bampulira nga ndi Kawala Kato eriyo abaali ba bebi naye nga bawulira Sophie ng'akola ki ng'ayimba era bansuubira okuba n'envi n'abo gye bali naye njagala okubakakasa nti ndi very ready ntambudde olugendo luno n'abantu bemulaba ku mmeeza eno ebisinga babyogedde naye nange nja kwongererezaako katono munzikirize nali Kawala Kato walina akawato bagambi bayinza okubalooza bannange nalina akawato nali Kawala Kato nga njagala nnyo okuyimba nga nze gwe ŋŋamba okuyimba ekintu kyonna nga nze oyo nsaba mbannyonnyola olugendo lwange nga naawe okubamu akafaananyi va ku Sophie Olugola wakati nga nze nnyumirwa okuyimba ne bwonsanga ku street n'oŋŋamba yimba maama awo wennyini wensumululira nga nina mukulu wange ate ye nga amanyi nnyo okuzina nze nga okuzina nga byo byagaana kati nga nze bwe ntandika okuyimba nga naye takola ki tasemba nakyo agamba ye oyimbye nga naye azina ku street. I was that young girl naye olugendo lwange luno olwaleero olubaleese okulutandika era mukulu wange oyo yantuukirira Eva n'angamba papa message ayagala ojje wegatte ku Eagles Production nze nga nebyaŋŋamba sibimanyi ebya Eagles Production saagala kulimba nali sibimanyi neŋŋamba kale nja kujja nalwawo naye namala neŋŋenda nenkola ki nembalaba papa teyampa gaapu olwandaba yaŋŋambirawo jangu ne bampa ennyimba ate nga nze kasita kituuka kuyimba kiwedde sibuuza oba bigenda kukola bityawo nze nnyimbye
So papa nantwala mu studio nga bamaze okumpandiikira ennyimba nga bw'ayogedde nsaba awumbuukewo n'ensanga omwami Dr. Tina mu studio ne bankwatako nga ttiimu papa Mr. Kisemakula Silver Kyagulanyi ne Dr. T nga buli omu awulira kyenkoze naga kati ekyo kikolebwa otyo kati kino kikyuseemu kati ono kikolebwa oti naye ng'olugendo lwange luno lwatandika ne papa Mr. Kisemakula. Papa njagala okwebaza nzize nkwebaza naye sirikoowa nkwebaza ssebo Kaine ekiwato akawato Maulini agambye agenda mukaabirako. Tokaaba Maulini. Nabagambye ng'atandika. Sorry. Emotion. It's okay. Abantu abamu tuli emotional nange ebiseera byange nkaaba. Kaaba kyenza okunsirisa. So Mumwe ku mazzi. Sikaaba actually mbadde sikaaba ssanyu okuyimba Maureen, tubeere bantu bakulu tewali ensonga ekaabya kati gwe ki ekikaabiza omukaabirako Momo tulekeemu onagira nga tukuba omutwe nga tugamba yakaabye Maureen n'amukaabirako kijabadde kimukwatako nnyo olugendo lwaffe luyinza obutayawuka nnyo so omuntu omulaba nga akaaba anaawuka okuyimba okufuuka omulimu dream yali ya Mr. Kisemakula nze sajja mu industry nga manyi nti mugenda kufuuka mulimu Ekikazi kirungi tebaali balowooza tali siriyasi kusasira ndoze kumulabira watya amanyi ngenda kwogera ku galubindi satandika okuyimba nga manyi nti kujja kufuuka omulimu for sure sagala kulumba dream yonna etandika ne papa Bisaki ayina kyeyandabamu nze kirina bisimanyi nze nalinga nnyimba buki buyimbi because saayiga kuyimba I think okuyimba talent yansanga mmanyi okuyimba naye nga nze neeyimbira byange so professionally papa yeyalina eyo dream so njagala okwebaza once again papa thank you so much mukama mulungi okuba nti yakuwa eriisa eyo ne litunula ku nze n'onzuulamu ekyo kyendi olwaleero thank you so much papa yes njagala okwongera okwebaza Dr. T bwe bamala okunzuula I met Dr. T Dr. T n'afuuka Dr. T n'afuuka mukwano gwange taata wange brother wange nti yayongera okuŋŋumya to be who I am today. His words were always a wisdom to me. There was a time nze lwe nali njagala okuva mu music industry
anti music industry oyagala sometimes obeera ne personalities biri. Sophie Nantongo the singer ne Sophie Nantongo omutuufu. Kati nga industry byeyagala sibirina nga siyenze. So I had nalina okustrugglinga mwangu, but he made me focus. Yangumya n'ambuulira on how to handle. Era I am who I am today, gwe mulaba wano olwaleero, because of that man. Thank you, Dr. T. Nkwebaza nnyo papa. Glory be to God. Yes. Abakyala bali wano, Maureen, nga mama kola tuni mujjeemu kubanga yeyagala oyimba. Kathy ne Maureen mbebaza ekyensuso. Thank you for standing with me today. Tubadde ffenna mu lugendo muno, even though twatuuka ekiseera ne going apart, naye sirowooza nti kyajjawo oluganda lwe tulina. Bannamawulire bayinza obutakirawo. Manyi bannamawulire balowooza nti tulina kubeera ffenna all the time. Kathy waali bw'osanga Maureen, naye ndowooza egyo emyaka kati oba twagivaamu. But we are friends, era tuli ba Luganda, so mbebazaako ensuso, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate Kathy njagala okwebaza nti singa saakusanga mu Eagles Production, osanga era sandibadde muyimbi w'amaanyi. You were my competitor. Wow, Yes. beautiful. She was my competitor. When najja mu Eagles Production, nasangayo Kathy Kusasira. She is a vocalist. She is a vocalist. Kati ffe abayimbi bw'olaba ngambye omuntu nti she is a vocalist, muyinza obutakitegeera nganze mukoze ki, nganze bwenkitegeera. So nabeeranga eno, ate fun enough, bakama baffe bano baali bazibu. Nga Kathy bw'ava ku stage, oba nze bwe nvaayo, omu ku ffe y'abaddayo. Mwakikola mukigendere? So, I don't know whether I competitor with, but for me she was my competitor. Nga njagala, because musanzeemu, nga njagala to do more. Nga njagala mbeere better than her. So ekyo kiina lesson gye kyampa, and I think it was healthy competition. Tetwali nga lutalo, tetwali nti twali tetweyagala, naye nga nze bwe mpulira enduulu nga bagiwadde Kathy Kulu nga yansoose, mama mbula okuyimba nveemu eddookooli. That is how we are. So njagala okwebazaako ensuso, because if you were not there, nandibadde competing maybe with Obani. So yes, we had that competition. Then ba Maureen ne bajja, ndowooza nammwe ne mbeerawo nga mugamba bannange njagala mbeere ngaabo, because Maureen was younger than us, ndowooza mu Eagles Production. So thank you so much for being here. Nga neetegekera concert yange ya next week. Industry nzibu naye ate nnyangu. Bw'ogiyingiramu maybe nga toli kawala kato nnyo, ng'olina emikono emirungi, ekwanguyira. Nze industry yanyanguyira. I'm not one of those abagenda okugamba, oh mama nyaba industry wowe. I'm not one of them. Era ndowooza nga papa bw'agambye, oba gwali mukisa, oba kyali ki, but nze bwe nayingira papa nga ndeese, he was always there. Yasasudde ennyimba, yasasudde studio, nze kukola ki? Nze kuyimba. After 1 year neneewaggula, nenva mu Eagles Production. Ogambye ki? Neneewaggula, nenva mu Eagles Production, I became a solo artist. But being a solo artist, byonna byenkola, papa mmwe mwabinjigiriza. Buli kyenkola mu industry eno, nzijukira ebigambo papa bye yaŋŋambanga. Yaŋŋambanga nti ffe bakama aboolaba tuli bameka. Nemugamba ssebo muli mukaaga. N'aŋŋamba naye tetuliiwo. N'aŋŋamba weetuli. Buli omu tayimba bibye nti ye. N'aŋŋamba olutalo lw'omuyimbi luggwa na luyimba si bikonde. Ssebo bye bigambo bye ntambulirako,
lwe lutalo lwange tekineetaaza kuwala na Maureen tekineetaaza kuwala na whoever kyolwokuba zze mu music industry nze olutalo lwange nduteekaawo wennyini we yaŋŋamba nkoze ntya nga Sophie Nantongo to stay relevant nkoze ntya Sophie Nantongo keeping my identity through music kubanga ekyo bwe batyo bwe bakinjigiriza so abawagizi bange mwenna abali eyo njagala okubakakasa Diva wammwe gwe mulaba wano ali very ready mbeetegekedde nnyo ate kati nkuze siri kawala kato manyi abawagizi bange kye mwagala n'akensuso so nga 2 omwezi ogwokutaano wiiki ejja ngenda kubawa ekyo kyennyini kye munsuubiramu inshaallah temubaamu nakweraliikirira temubaamu nakantu konna ngera bwe mbagambye nti inshaallah ngenda kubawa ekyo kyemunsuubiramu sinze kali kayangalo omanyi bwe nali ntandika okuyimba nantya stage naye nga neegumyagumya naye nze kati tewali stage entiisa nti ekintu eki butabamatiza kakati kyekintu te mu rehasa ebbanga lino lyonna kubamatiza ako kenninamu akokutya nti abantu bange banaamatira ako kakole ki naye wenjogerera naawo sikyatya ndi mugumu nnyo timugenda kuva mu sho nga mumatidde so mbalinze mu bitiibwa mwebali nnyo okutambula olugendo lwange luno okutuuka kaakano ndutambudde nammwe era mbasaba twongere okubeera nga tuli bumu twongere okuba nga tutambula olugendo luno akawala kemwayagala ku luli nga kakati mukazi mujje tubeere ne vibe mujje tunyumirwe togenda kusigala kyekimu ekyo tujja kuwulirayo testimonies ng'abantu bagamba nze bwe nava mu concert ya Sophie Nantongo omusajja yankuba embaga yes tugenda ziwulira kino kyentegese kyaggwe bawagizi bange eno sho sigyekoledde nga nze wabula amaanyi gonna ge tutaddemu nga taddemu lwammwe abawagizi bange njagala okwebaza MTN. Thank you so much for believing in Sophie Nantongo. I believe mutunulira ebintu bingi nnyo to decide which brand to take on. But era bwe mwatula ne mugamba Sophie Nantongo is the one this time. So when the time is right, it is right. Thank you so much MTN. Njagala okwebaza Capital FM, njagala okwebaza Beat FM, njagala okwebaza tugende mu kikadde. Thank you. Nga sinababba wakapera waliwo akantu ke mbadde ndeseeyo. Njagala okwebaza abakyala bonna bali mu music industry, to all the girls and ladies in the music industry. Thank you for joining the music industry. Fe abakyala abali wano, I wouldn't say me alone. Fe twalwana okulaba nti this industry tugipenetrating to beat the men. Yes, this industry was male. So twalwana nnyo kati. We did our job. So njagala n'okwongera okugumya abawala bonna abali nnyo. You can still make it. You can even be better than Sophie Nantongo. Kubanga ekkubo twalikola ki? Twaligula. Stay focused ku ekyo ky'oyagala. You can still make it. Mu 2008, I was the best female artist of the year. Pam Awards. Wow. Yes. It was a tight race. Mwine ekintu kye muyita music waffe nti ali local. It is okay. It is okay. Because for you to be a star, oyina kusooka kuwangula local market. Yeah, sure. So call it whatever you want, but this music is from the hearts to the hearts of people. It will always stay as long as omuntu alina omutima.
Our music is from our hearts to your hearts. So tumukola nga tutaddeyo emitima gyaffe kubanga ne betuyimbira bayinaki bayina emitima. So to every young girl there, ng'oyagala okufuuka kino kye tuli, trust me, yes you can. MTN is on board supporting a female artist, the one that you call local. So MTN is on board supporting a local artist, female artist. You can still make it. Follow the passion that you have, believe in yourself, trust yourself, work hard, and you can still make it. Mbagalanyo, mbalinze, kuserena, ngabili. Wansumulula. Okay, it's okay. Tongere, tuvuganye, katongere na ferero, tuli bachala musayi mupya, tugenda kuvuganya butasa, mulembe mupya nkola mpya, abambi mwenyweze, tetuchatya, bwekiba kikwata kufe bwetwafunye sente twambaze. Tongere, tuvuganye.